Florence ina kyagala ogambe gwanga sirina kyengamba byonna ntambya binjogerera mulala bwoti byonna ntambya binjogerera kakati nyatukozesa dakiika ndozanga emu n'ekitundu emu n'ekitundu ssente okujja zaakoze eki zazze first of all federation si yegenda funa ssente yokka ne wuma egenda funa ssente bapromote bagenda funa ssente ab'amawulire ffe abeesimbye wano ejawu yafunye ekikulemberwa Jonathan Jackson mugudwa lwabwa kimanyi kafuka ayinza otekinga over ku lw'obulungi lw'okumanya wa ssente weeri kubanga essente ino manya ani amanyi weeri kikulu nnyo ekyo then ne waliwo n'ekibiina ekiterera ekyazzeewo foot soldiers kati bano bankwata kamera mami fulo njagala kujja kukwatayo interview baba bategedde zigenda genda baproducer bazirye nabo ne bakola ekyabwe so ssente zigenda mu gundi mu bubondo obw'enjawulo lwaki Kenzo afuuka ayagala okufuuka Yesu wa ssente zino ennyingi ya president nze ndowooza nga bwe nkugambye nti Kenzo alina ebibye byayisaawo si bya industry yenna ayisaawo ebya industry ekituufu ekyokukola akikola ki akimanyi Bobby naye alina byayisaawo si bya industry era njagala wenjawukaniramu n'entambi wamu ntambi bw'aba ayogera ku art alina industry za benchmarking nga industry y'Amerika agambye avaawo takola ddawo olwaleero ayogera ku musajja gwe bayita Jay-Z ali celebrated mu bintu bingi nti yabayigiriza okukola business yabakola ki naye mu bikumu yakola tetwandibadde na Rihanna singa si Jay-Z tetwandibadde na DJ Khalid n'abalala bangi abali mu line eyo be baakolera mu Rockefeller mu Rock Nation professional Bobby Wine we yakola ne Bobby Wine yakwasho ya saha Bobby Wine we yakola ba Mickey kyawukana ne Benoni wakoze ba Vinka already tuina example entuufu naye tukozesa enfu so tosobola kuleeta Mickey Wine nga tulina Vinka wali era n'engeri gye bazimbye mu structure badde temukikola tumanyi amazima tugoogere industry ekole eki etereere enkola y'abatagimuwa si eyo okitegeera so mu mutima guno Eddie Kenzo yajja kujabuukire kubanga one amanyi alina kyayisaawo ng'omuntu ekyokubiri amanyi omugaso gwa kamera obange mutunuulidde lwakuba ebiseera ebisinga asobola okirowoozaako in a short term basis kati bw'oba okirowoozaako in a short term basis yensonga lwaki osobola okujja n'obeera sure nti copyright etuuse naye nga tolina enkeera teriiyo kitegeera ne singa naye atereezaamu kati naye yeetaaga balisaaca yes at the end of that day bano abantu babiri bonna bateekeddwa okukimanya nti brandi zaabo zaasukkawo bonna ekisooka mu statement bonna ze bakoze branda oli n'agamba baprovize biliyoni 3 nga ziri 13 ono n'agamba ono yabeera mu parliament emyaka 5 nga yabeera yemeka 3 kikulaga brandi ze ez'amaanyi ezitannaba nnyo serious kuba nti ziteekawo ttiimu ezisobola ziyamba okuba nga zistreamlininga communication zaazo naye watya kasirye gwatamanyi ssente entuufu ziri 13 zo watamu abatamanyi ssente eziyise mu parliament tezinanaagirwamu lwakuba principal ogenda mu bigambo bye yakyali ku biliyoni 3 ze baasaba naye yali wakatolo wama yazoogerako bwe baali bagulawo biti gy'abavubuka abayimbiro basisinkana wane ekavuli nga twanamaliza office yayogera ku 3 so yeza badage nanga atambula nazo mu maaso paka nakati kakati kyenyagala omubuulyeko ntambi onako olw'ejjo Mbosso yafulumiza oluyimba nga wana Mama Samia music industry ya Tanzania zizo ku music industry ziddukira ku speed sawa zino naye zidduka lwa nsonga nti the government in power etaddemu amaanyi ddala mulowooza ntambi ebyo mutandika okukukusa I understand bwe ayinza okuba alina mu mutima omulungi alina kyayagala naye tusobola okukifuna nga the government in power si yetukuttemu yes ekisookera ddala government ebyaddala erina obuvunaanyizibwa okubeera ng'eyamba ku industries zonna waldo eziri mu ggwanga oba ya music oba ya balimi oba biki obuvunaanyizibwa bwayo okwedde ku kyamuganda naye kati ninye dakiika emu nti abadde ayita example ya Jay-Z okubeera nga ayambye ba Rihanna naki naye ogenda okulaba nga industry ya America nga yo the system yaliwo okubeera nti ba investors bajjamu okubeera nga bakola record labels because olaba Def Jam erita Rihanna erita ne Jay-Z ba investors abajja Jimmy Iovine ne Rick Rubin tebaali bandongo naye baali ba investors abateekamu olw'okuba nga baali bamanyi industry sente wezigenda okubeera nga zijjirawo kati mu ggwanga erya Uganda kizibu nnyo okubeera nti no ba investors bajja okuba nga ba creating record labels ya example
tuweemu yokayoka yaki ya Swang's Avenue olwensonga nti Benon Ndongo wedde yagirimu negundi Ndongo yagirimu so bafuna engeri gye bamitinga ne bacompromisinga nekiremeddwa abalala because sialake uno yajja Mwami Richard natekawo sialake nga record label nakati yagwa okitegeera because of system teyaliwo nenga intention yagiriwo so kitegeeza nti tuba tetuyembakinze kubanga tu creating a system ne structures okubeera nti ba investors bajja ne bateekawo ssente ne bakuza abayimbi bagenda ku level endala tujja kuba tuwa blame abantu abatalina kubeera nga bajiweebwa okudda ku kye Tanzania era n'okuddamu ekibuuzo kye kya government essaawa zino ffe tuli mu kubeera nga tulina government okubeera nti eri mu kuyamba abayimbi bati ebayambye etya oba eri mu kubayamba etya eri mu kukozesa methods enkyamu buvunaanyizibwa bwa gavumenti okumanya engeri gy'erina tuyambamu oba ffe balina okuyamba ffe tulina okugamba gavumenti buvunaanyizibwa bwa gavumenti okumanya engeri gy'erina okubeera ng'eyamba ndowooza kuyambagana omulimu waba ayagala kutereeza akatale ka bimera bye byatwala asaba gavumenti emukolere ki ekkubo gavumenti tekwala ssente neziwa mulimi akole ku agenda okukola ki okuyita then omulimi n'agenda agamba gavumenti hampuze mwataddemu mpanvu emmotoka byaffe bijja bijjudde tusaba mukendeeze musale ku ki ne point eri nti omulimi yagamba kuba aba amanyi byayagala kati ffe waki wano ssente zigenda mu bayimbi ne bayambagana gavumenti yagaana deliberately owuliriza abamanyi ebituufu yeeteekayo baayo kyeŋŋamba eggwanga lyonna lyonna libeera etteeketeeke libeera lirina planning authorities ku bintu ebyenjawulo kiba kibi nnyo okubeera ng'ogenda kulinda omuntu agaye muno nyamba wano naye nga naawe olaba obuyambi abwetaaga kati amawanga agasinga gaba galina abagaplaningira nga wogamba nti Kampala State Council nga authority etuuka negamba nti vision 2025 eggwanga ligenda balitunula bweti oba Kampala egenda kuba etunula bweti nabeera nga bakikola so buvunaanyizibwa bwa gavumenti of course naye essaawa zino enjawulo eriwo nti bali mu kukozesa wrong methods balabike nga bali mu kuyamba yet politics yali at play abayimbi babeere nga bali ku kiddo wano weewati balime kubeera nga babako kibabakanga nakyo tumalirize musidaki sekendi bbiri yes so Uganda kyembadde nsabira ddala nti ssente essaawa zino nze ndaba si eyandibadde point okubeera nga bawa abayimbi kubanga n'oba ozirayo bilioni 13 n'owe zibeera kala asatu ntono nnyo nti kyezigenda okusinga okuba nga zikola kubateeka mu ntalo nakubanga balwana but singa obeera bakoledde systems ne structures n'obeera nga involvinga private sector abantu bannya balina ssente ezitudde bandiyagadde okuba nga bainvestinga mu ndongo netamanyi ssaawa zino bainvestinzemu agenda kuba azijjamu ate but they are there so government singa ebeeteekawoko ku mbeera esobola okubeera nga esobozesa abantu abo okujja mu ndongo bateekemu ssente bo of course we bali ne bagala kikola directly kasirye nga tumaliriza seimu kyenji okusooka okuwa information franka muwe system si eyasula CRK waliwo obutamanyi obwazanya inipule si system singa besta batambulira kubamanyi system kyandikoze ati system yoweri era ekirala mu system yaffe nga bwerinfu sistiru tulina bye tusobola okukola ng'era abasinga okumanya ebikolebwa be abakola ki abayitawo oko nti olwaleero Benon bwakozesa knowledge gye yalina ne Julius ku Swang's Avenue ebaawo era singa mu buufu bwe bumi Big Talent Entertainment esobola okubaawo era nga Firebase Entertainment wesobola okukola ki okubaawo so bwe tunaasigala nga twekwasa Africa tugenda sigala nga tuli babbeega obulamu bwaffe bwonna kubanga there are some options akadde kaweddeyo katubalekere ba Sami nda second nga asatu weewaawo